Enabbingo mu disitulikiti y'e Wakiso gye tusanze Peter Bumpenje ne muganda we Paul Kasule bano baakuguka mu masannyalaze. Bwe batandika okukola oluvannyuma lw'emisomo ne balaba ekyuma ku mutimbagano ne beegomba okukizimba. Bagiyita CNC machine, computer numeric control machine, nti eringa roboti eya 3 axis. Era ogiraba nti njokye. Akadde keekulungulula nga bazimba kyokka oluvannyuma ne bakimaliriza. Yatwala omwaka nga gumu n'ekitundu. Olw'okuba twakolamu ensobi teyandiggweredde mu ssente ezo naye yaggwera mu roughly miliyoni nga 4. Mu kusooka tebaalina nnyo kigendererwa kya kuzimba kyuma kino kyokka oluvannyuma kyafuuka eky'omugaso. Twalaba esobola okusala wuudu, okusala meto, materials ez'enjawulo. Ate ne tukizuula nti nno ne bano abakola amasimu tugeze mu kampuni ng'eya Apple bakozesa mashini ezo. Kati emyezi 7 egiyise nga bakozesa ekyuma kino. Okola kye baagala bakiragirira ku kompyuta. Kompyuta ebe ekyusa bino by'oba okubye kuba we tuba tubweditinga tukuba n'ebikyusa mu G-codes. Olulimi ekyo lwekitegeera okutambuza mota ziri. Babadde basimba essira ku bubaawo kwe bateeka TV wamu n'engatto kyokka jjoli abalamu batandise okukola ebintu ebirala. Obuntu nga obukanda capati ng'akaako ebyokunywa nti abantu babupiikinzeemu interest naye ate ffe obwo twali tubukola just ku inspiringa nti osobola okubaako obuntu obutonotono bw'okola. Olwaleero Bumpenje ono twagadde atulage bwe bakola akabaawo ke basituliramu giraasi. Ne wookola oti juice abatayiika. Weetaagayo just hardboards ka 6mm, screws, oluwawu, sanding paper, mpozi ne tools endala zino nga z'olabye tukozesa duriru biki naye n'oba tozirina era osobola okukozesa tools zino endala eza mukono tugambe kati nga screwdriver. Nze wondabye nkozesa drill osobola okukozesaawo screwdriver. Kati wondabye nkozesa eno machine CNC osobola okukikeesinga n'okubawo n'okozesa akasumeeni oba n'okozesa jigsaw eri bwetyo. Bino ng'obifunye osooka n'ofuna ebipimo ku kompyuta olwo n'oweereza ekyuma ne kitandika okusala. We tuba tubweditinga tukuba n'ebikyusa mu G-codes. Olulimi ekyo lwekitegeera okutambuza mota ziri. Obunnya bw'oteeka mu kabaawo kano busobola okukyuka okusinziira ku ky'oyagala. Wadde bo bakozesa kyuma nawe ow'engalo osobola. Ng'omaliriza ekiddako kuba kubuwawula. Ngezaako kuwawulako kujjako buno buntuntu obuba buviiriddeyo eri ku mashini. Ekyuma olumaliriza okusala awo ng'ogatta obubaawo buno n'obusumaali. Bano era bakozesa kyuma. Tumaze obwasembulinga okubugatta tugenda busiba akafuuke kawamu ne kano. Akabaawo kano okwera obulungi olina okayisaako oluwawu ne katereera. Bwe tunaatuuka mu ku kapaintinga kabenga kavaayo bulungi. Ebintu bye bakola ennaku zino byagaddwa nnyo bakasitoma kati beesanga ng'abamu tebaba na bugumiikiriza. Omuntu waawo dalinga tugeze ka shoebox tumuwe ennaku okuva ku 6 paka ku nnaku 10. Nti ne bwe tulaba nti kigaanya waakiri tuba tugenda kufunayo ka generator oba tukapangise. Omutimbagano bagambye nti kwe basinga okujja bakasitoma naddala ogwa TikTok. Abantu bo ennaku zino babeera ku masimu abeera mu buliri ng'ali ku ssimu. Kati tugezaako okuteekayo ku TikTok nti naye akatale si kaakekweraliikirira kuba akatale kangi n'okusinga production. Ebyuma bino bikozesa masannyalaze kale beesanga ng'oluusi bibayingirira nnyo. Modda baagala okukozesa obukuta buno obuva mu mbaawo okubayambako okukekkereza. Tugeze obuku obwo bw'ofukatsi kuba bwo bufikka bungi singa oba oliringa amazzi steam oyo asobola okuyambako ate okufuna amasannyalaze g'oyinza okutereka mu batteries. Ekirooto kyaffe kino kito kye twagala bintu kubeera nga byekola automatically. Bano emirimu gino tebagikola bokka balina abavubuka abalala be baawa emirimu so nga bayigiriza n'abandi. Okutraininga abalala abali baawo oba n'agenda n'akola ewalala naye n'akola ekyo ekintu ekirungi. Gwe omuvubuka alaba emboozi eno Peter ne Paul bakuwadde obubaka. Abavubuka kale kye balina okwejjamu nti si buli lugendo lw'okolako nti olina sooka tunuulira nsimbi. Olina sooka okutunuulira kiki kye kigenda okukyusa kati awo wekijja ensimbi zijja luvannyuma. Okuteekamu obuyiiya mu ekyo kyakola kisobola okukugezaako okukuwa ku advantage
okwawukanako ku balala. Okutuula mu kibiina okusoma omuntu aba akimeyo magezi okukola ebyaluubirira. Kale naawe akyali mu ssomero emboozi eno ekuyigiriza okufaayo ennyo ku ky'osoma kikuyamba ate okuba omuyiiya okukola ebirabika nga tebisoboka. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Etegeeza eyo mashini yali ebusala ng'esala kano